oyino ozunga ki wanvumye eddaka kyagala kuddamu okunvuma oyina okwetonda olayira obutaddamu kuzunga ku live bw'olina okuneetondera kubanga gwe wanvuma nze si kuvuma kati nkoze eki kati wanvumyevumye dda n'ebigwa kati obizzeemu nodda ku mpologoma zange n'ogaba nange nina ebisolo ebindiira enkoko ebyetaaga empologoma mbadde ndowooza biwedde wanvumye dda kati oyagala kukola part 2 sigenda kuvuma nkutadde mu ndeku eno nzijaamu oyina okwetonda ogambe ssebo sigenda kuddamu kuzungazunga ku bulive bwonna bulala sigenda kuddamu kugabayo ssente bansonyiwe banzije mu ndeku wano akayimba ka Uncle Chumi we kajjiramu gw'okutte gw'obba Kabaata tannaba beera musanyufu na omugagga Jackie O n'ekirala Bruno K akayimba kamusuutinga bulungi nnyo gw'okutte gw'obba waneno mu Uganda munnange woolabira opportunity ng'ogikwata n'oginywereza ddala w'olindako munne ate kansooke nindeko awo ebeera ekuyisa emyagana gy'engalo kubanga ebintu bidduka ku sipiidi ya kika kya waggulu katambira kugenda kakuzanira okuba gye katandikira paka gye kaggwera naye ng'ensonga enkulu lwaki nkoze story eno y'ensonga ya Bruno K okubeera nga yasazeewo okubeera ng'ateekayo concert wali eri ku Freedom City n'olwedde bassaponsa olwedde wabeera nga yakubye emitwalo 3.5 ku live ye ate si ne wafunayo omutwalo gumu si mungi gujjawo awo ku Freedom City omutwalo Freedom City eyinza obeera ng'etwala abantu nga bameka etwala nga kasanvu kanaana kakaaga simanyi naye nga nsuubira omutwalo guyinza obeera nga Freedom City tekuba mutwalo ntono mukko so kwaba abantu emitwalo 3.5 abadde ku live ate si wafunako n'abantu babeera 5,000 kijjukira asabe tiketi ya mitwalo 2 n'asaba ey'emitwalo 5 ate begenda beera yakakadde kamu ategese ekivulu mu weeks 2 yes mu weeks 2 okuba kati leero sirumu ennaku z'omwezi nga 16 agenda beera ku Freedom City mu ekiboozi that means agenda beera yakakolayo live ziringa mmeka live zijja beera nga 4 ku 5 zajja okubeera nga yakakolayo then ategeke concert nakyo olwedde munne wa Champanya yakikuba bulungi nnyo wali eri ku Forest Park e Buloba Crystal Panda we yategeka Champanya live festival abantu ne bajjula kati no naye mu weeks 2 nga yakatestinga omulundi gumu ekiboozi ne kikola bulungi nnyo kati agenda tegeka concert at least mugende mu supportingirawo akatambika omukulu Kabaata nga akyemulugunya n'omugagga kaakano omusajja yasazeewo okulogera ebyaddala